agenda okusaanawo kitamanya nekyo bana kyo tukiriza nti waliwo amawanga agenda okusaanawo obanga si kituufu bakituufu wali eggwanga lye baalaze nga lirina abantu babisatu nga gagenda kusaanawo naye se njagala kitunulire mu ngeri ndala nnyo Dr. Kaziwenze nalowooza nti census oba okubala abantu twali twagala ekinyuso ekyali ekinene abantu betulina benkanawa ba myaka ki tunaabakolera ki mu mbeera eyo kinalowooza lwako bagigazi nagirabye naye ekinyuso kyatambulidde awo era bwe bibanga mwebirizi njagala butwateeka amaanyi ndoza kiri bakugamba moving forward bisoso wazibwe ne kakati nze nakirabye abantu kakati ekibali ku mutima ate nga kyekintu ekiri wano mu Uganda abantu tulowooza nnyo ku kintu ku mutima notalowooleza kuteeka mu bwongo era oli agenda kati bagamba fe Abaganda tukendedde abasiraamu kakati abasiraamu twasigadde abalokole babayisiza nti abalokole ne batuyisa wenaga kati abalokole batuyisa batya nga lwe lutalo naye erabira nti ekizibu kya Uganda bali mu kubesika bitoki n'ekyomuntu bandi badde muga nti abantu tuli bameka ku kyalo twetaaga ddwaliro health center 3 okusinziira ku bantu abali ku kyalo kuba bonolwala omusujja ensiriri jaga nti kati gwoli musiraamu kankununeko omusaayi mutono ebizibu byaffe kwekyenyini waliwo ensonga gyenkonyako emiwendo gino bwe gikolaga nti abantu 5 ku buli 100 bali wansi w'emyaka 18 weeralikiriza utwandibadde tutunulya n'okaaba kubanga oba nti ate abasinga tebalina mirimu era 18 tebakola bakyali baani fakiti baani nedda ngamba abantu abaffe ng'ogyekole kati ngoze mbali abakola nabo tebalina mirimu kakati abantu banga ali wansi myaka 18 muba planningidde bikimu by'okusoma muba planningidde bikimu mirimu gye bagenda okukola egya skilling kubanga at that age 18 abagenda kugenda mu mirimu gireegya ne bwate wasoma oli agala omukoledde mulimu ki kati ebyandibadde nga byebizibu byaffe naye abazibu byaffe bye tulina nga bwe mbadde njogera mu Dr. Kaziwenze atuuliza abantu balowooza mu bintu buno obutono ate batadde buli diversionary ne baga nti kakati abalokole bayisizza abasiraamu ate tubisanga eyo neyo gye tubisanga oli nagamba ogenda mu balonzi nga yensonga ekuto akati omugenzi kirunda kiva ejjinja yali anyumiza story twali ne okitiibwa kati mulamuzi Kibedi Muzamiru nti omulaalo we awaka yali alunda ente ng'ate talina nawaasula akasiisira katonya yakeera nga anaganewo bunaakola ki ffe tubafuuga kakati amuga minisita agamba mukama ffe tubafuga nabona okolote ffe tubafuga nebo bagonsasula kakati awo nazingirawo kakati nino biga nti Abaganda baliyomeka abanyakole naye nga ye musajja watu talina nangatto afuga minisita ye abafuga kakati I think census nungi twemegivumirira yatujjiddeyo kati nga kyogambye obuzibu obw'emirimu netugirayo obuzibu abantu abatali productive groupings n'okumanya abavubuka kati bebasinga obungi netugirayo ekintu ky'abakyala bamama bakazaddeko eggwanga ekyo kituufu tubuya nti abakyala benkana bwe bati kubanga famire zaffe zonna kumbizimidde ku bakyala muleba n'endabirira kakati mu mbeera eyo awo tugyebaza nze saagala abantu baffe ebintu bino ebyamawanga n'amadiini bibalumye omutwe ebyamawanga n'amadiini bireme okubalumya mutwe mutunulire enamba y'abantu nanfaanana y'abantu nambeera yaabwe gye balimu bino biri diversionary ebyoga nti kati bebijjuko headline Abaganda bakendedde abakyo lwaki bayonona ne ssente okuddayo okubala abakyoli n'abagumu nga tewali sikaani Lord Mayor akubulya wano kati banoonya bunoonya ssente za sikaani toyagala badde yakyoli kikole ki nebugesi bwebanaga nti kati abagisu bawera miliyoni 7 nekikola ki bagambe bana Uganda twabalana mu 3 oba tetwabala zino kati I think ekizibu toyagala kuddayo kubala basiraamu balala kuyisa balokole kikole ki kubanga era kati bwemubala basiraamu muwagala mbu abasiraamu babawo wa minisita babaliira abantu 7 baliira miliyoni 4 z'abasiraamu 5 eyo si issue really kakati issue kujjamu ebintu ebyomu abatalina mirimu society kinga abakyala wizo n'abavubuka ebintu ebyo ebinene mufuki okutunula buno groupings muto era oliyaza kati n'amawanga
ne dini kozimbira gye bayita unity and diversity naye embeera gye tulina resources tetuzoonona kuddamu kutereeza obwo butono nga sobola okugenda okukola ebirala ebinene. Webale nnyo webale ddala kanzirewo omuloodi alipoota eno mukwatako nnyo olw'ensonga nti mu kubala okw'omulundi guno waliwo n'ebibuuzo ebibadde tebibeera mu kubala kuli okw'emabega diri wogendako e Kampala bw'oba ogendayo emirundi emeka ndowooza ng'ekimu ku bigendererwa kumanya Kampala abagiri wabweru bagikosa kyenkana ki bantu bameka ababeera mu kibuga kino era alipoota eno yalaze nti Kampala yesinga kyekibuga ekisinga okubeeramu abantu abangi emisana. Omuloodi akabiga ke tulimu twetaaga okutakula emitwe okulaba tukavaamu tutya ku bigambo bya statistics ezavudde mu census. Obukulu bwa statistics zino siwetaaga kunnyonnyola nnyo buli omu aba abulaba naye ng'ebikulu ebibiri ebirimu ebisimbibwako nnyo essira kwe kupulaningira eggwanga, ekyokubiri y'engabana y'ekkeeki ey'eggwanga okusinziira ku demographics ze tuba tulina. Muzigabana mutya mu madiini, mujja bagabana mutya mu mawanga, kubanga tukkirize tugaane Uganda si ggwanga limu, erimu amawanga bagamba 65 naye okugigabanya muyina gigabanya mu ngabana bwetyo. Tandikidde wano ku byobufuzi by'e Kenya Gachagua agamba ye tebamutwala akiikirira Abakikuyu era gwe musango gwe gumu ku misango eminene gye bamuvunaana naye asomeddwa yagamba bamugamba tandaza ko kifaananyi otulye eggwanga n'agamba nze ndi Mukikuyu ndi wano ku lw'Abakikuyu tombulira birala. Kakati ne mu ggwanga nga Uganda bwe kyalifaananyi, Kenya terina njawulo ne South Africa era ndowooza Uganda weeri twetaaga okustadinga nnyo ebyatuuka ku South Africa mu 2022. Ndowooza zimu programu zo zikalabalaba walibadde otuleeterako ku South Africa bwebonyebonye n'ebya census 2022 bwe bakola census yaabwe baagigana results baga nti ebivuddemu si bituufu okusinziira ku ffe bye tulaba mu mbeera eza bulijjo tebiteekeddwa kuba bituufu era ne baddayo ne bagamba tukoze tutya ddala mu butuufu bino si bituufu nga nono bakkiriza abakyoli si bebbo na wano wenyini exactly na wano twamaze dde okukkiriza nti ebyavuddemu si bituufu nkubuulire n'abakoze census yennyini bakkiriza nti ebyabakyoli bagenda bitereeza bagambye nti enamba yaabwe kale twakozeemu ensobi omanyi abaana be twaweerezaayo tebasoma bulungi baana bamwe bakukyalo be babadde bakola omulimu wano mu kugatta tekiri mu kugatta ng'ofugyeko ekyabakyoli n'abagisu okuba nti enamba zaabwe bagambye nti zasse n'ez'abasiraamu okuba nti abalokole babayiseeko oyogedde ku kya 50% eky'abaana tekisoboka ekyo tekisoboka setaaga nagenda setaaga kuba statistician ogamba nti 46 million ez'abannayuganda 23 baana bato abataweza myaka 18 ekyo tekiriyo ng'ate ogamba nti birth rate esse okuzaala kusse kuba libadde batugamba nti rate population growth ebadde erinnye kati yasse districts ezisinga zonna zasse okujjako regions zonna ezisinga zasse okujjako Buganda nje ogamba nti kale bagambye yavudde ku 5 n'ekitundu negenda ku 7 mu obukadde 3 kakati 7 bwekiti kakati ekifaananyi kyofuna nti tekisoboka kuba nti ebitundu 50 buli 100 tugiddemu njagala kujjaawo nga sinaba tugiddemu nakubuuza wano nekugamba nti bw'abanga electoral commission etugamba nti aba registered voter bali 2 million ate olwo 221 voters register twalina aba registered voter million meka 2 kakati bwe tugenda 226 ajja kugaba abalonzi beeyongedde kati nsuubira electoral commission ng'emaliriza registration y'abalonzi nga tugenda mu kulonda kwa 226
tuyinza okuba miliyoni 23 ekitegeeza nti buli munnayuganda omukulu yenna ajja kuba kwa register kubanga bagamba abakulu abaweze 18 okudda waggulu tuli 23 obukadde ate abagenda okubeera ku voters register nkukakasa Lindi Electoral Commission byabakama nkyogeredde wano olwaleero ajja kuba tuli miliyoni 23 bwezisuka tuba tuwandisiza abaana abato tuba tuwandisiza okusinzira ku census so research season kiziteekeddwa ku bantu ofu tebakulimba kaka tulina okukola South Africa kye yakola yagamba nti zino tuzitwala nga estimates tetuzitwala nga population count twabaza abantu ku estimates zao kana ku census buli muntu abalibwa n'emyaka gye nebyalina mu nju na buli kimu biodata bamungi naye estimates nga bwe tubaddewo nti Kampala tugamba nti tusuubira nti mulimu miliyoni 4 emisana era bwe tusigadde tuyinza kuŋŋaa kati twabagamba Mukiiza nze bwe yajja mu ofiisi ewange ne mugamba Mukiiza twagala tumanye bulungi nnyo olwaleero mutubulire abantu bameka ababeera mu Kampala emisana nakati tuyina estimates bameka abasulamu batugamba nti census ze estimates kubanga batugamba nti bali kakadde kamu 9,000 na luli bwe babadde abasulamu ate batugamba population mu Kampala yeyongedde luli babadde babala kale 1.5 2014 babala 1.5 naye we tutuukidde wano 2020 nga estimates zitulaga 1.8 1.9 census esobola okuvalidating estimate tekisoboka in most cases estimates ziba waggulu wa census yonna worldwide kinoonyerezeeko mu demographic studies estimates zitera kube kyovola bana wano bye basooka okuleeta provisional results tebaga nti mu Buganda mulimu miliyoni 11 ne bagamba Kampala bw'ogigattako erimu 1.9 meaning nti actually Buganda bagibala mu provisional results juzi ndowooza mwezi gumu n'ekitundu oba ebiri egyakayitawo bagamba nti Buganda 11 miliyoni bw'ogattako n'abakampala 1.9 oba okunokkiriza miliyoni 14 kati za dropinze zitya okudda mu miliyoni 7 provisional results ddayo zetegereza kakati bino tuli mu estimates era tebagamba bannayuganda nti twafunye census so tugende ne estimates South Africa bali bagenda okugidda mu 2031 bagambye nti ebyo by'emyaka 10 tubisazeemu tugiddemu nga bukyali so naffe tutandikire wano of course tutuiza jidda mu mwaka guno tekiri realistic oba myaka 2 oba 3 tumalo okuva mu kulonda 2026 ekiddako immediately kudda mu kola census tebali bagitulamira tujja jidda mu 2034 ng'ebintu bisoba kati so tulina okugiddamu amangu ddala nga bwe kisoboka kubanga ebyakolebwa si bituufu ate era byeragirawo olubereberye njagala okukubira ku nsonga eno fe wano mu Kampala bagamba okutandika ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano ekikira bulungi 10 ogwokutaano naye baatandika wonna nga bumashini tebukola day 1 ennaku z'omwezi 10 tebwakola 11 tebwakola 10 zaali Friday ne batandika Monday ng'ate ennaku 10 ze bataddewo abantu bano abakola census na buli kati abamu obuuma baabubba yes ababala baabubba abamu baabulemera mu Kampala babagamba bajja bo 5,000 gaabwe ne batakibawa baabo bo babuwamba obubbi kasotwala ekitali kikyo bobanja towamba buwambi baabubba era nabo bennyini bajja kubuuzabuuza Mukiiza waliwo laptop nyingi bu gadgets obwo bwe bataakomyawo bwe babba ekyo tejja kubulira amazima mulimu abo abebaleeta kati bagamba KCCA yebe recruiting ne magombolola nawa nga bakola ne mu district center kakati ate obuzibu bwajjira mulimu be bagamba nti mugende ku portal mukola application abagoberera emitendera musabe nga muyita ku mutimbaga 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 emitendera musabe nga muyita ku mutimbaga
oteekateeka kuzimba maka, kizimbe kya bizinesi oba ekizimbe kyonna wonna mu ggwanga, ekitongole ki National Building Review Board kikakasa nti buli kizimbe mu Uganda si kya bulabe, kiyingirwamu n'obwangu era kyazimbibwa ku mutindo. Ekitongole kino kirondoola ebizimbe byonna ebizimbibwa ne kyekebejja n'enkola y'emirimu gy'obukiiko obuvunaanyizibwa okugaba olukusa olw'okuzimba. Tukolere wamu tuzimbe eggwanga eritali lya bulabe era eriteeketeeka obulungi. Genda ku mutimbagano gwaffe www.nbrb.go.ug oba kuba ku ssimu etali ya kusasulira noti 8 noti 22 noti 746 oba WhatsApp ku noti 8 noti 5 559 482 oba tugoberere ku mikutu gyaffe gimugatta bantu. Safe building, better living. Bantu bale theatre yongedde okukakasa bannayuganda nti Kampala wasanyukira era wakuŋŋaanira. Anti-African Talent Essenyu ya Kampala mumuzannyo Totolima bongedde okukolesa obukugu wamu n'okunyumisa abantu basanyufu olw'omutindo n'enzanya. Totolima the Rage kuli ku Saturday ne Sunday ku ssaawa 9 n'emu ya kawungezi ennaku zombi shinze emitwalo ebiri abayize mutwalo gumu. Bisakire ebigayiza ate ebiri luno baaba bipapito n'ebimamito byonna mu Totolima the Rage guno omuzannyo fire mulala mu nnyo. Comedy Junction yabeera buli lwakubiri essaawa emu ya kawungezi nga lwe lunaku olutongole olw'okuseka nga bakomedians bonna babeerawo ne bakusesa. African Talent ku Bat Valley Theatre weekend eno omuzannyo Totolima akutuusibwako Hardware World, Marius Kago, Delight Media, Peacock Paints, Ndagire Mariam Media, Chabasa Fama ne Delta TV. Tukole Alo sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba nakutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi. Ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. Mufeeyo nnyo nga muzimba weema. Kyabulabe nnyo okuzimba weema wansi wa waya z'amasanyalaze kubanga ababa mu kugizimba oba abagenda okuzibeeramu bandikuba amasanyalaze. Beera mwegendereza, weekuume, taasa obulamu. Loopa mangu obuzibu oba buguddewo ku masanyalaze ku WhatsApp namba noti 772 285 oba kuba ku ssimu etali yakusasulira noti 8 noti 285 285. Waliwo ne noti 8 noti 385 385. Oyinza n'okuba ku noti 3 285 285. umeme powering Uganda. 88 katonyeze 8. Parliament yaffe etuteseza ebituluma bwe lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Parliament yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Ampuliriza tukyali fena mu program Parliament yammwe. Obadde okimanyi nti nga tonafuluma ggwanga ebiwandiiko byonna birina okukakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development. Kakasa nti okolagana ne kampuni zokka ezakakasibwa okutwala abantu okolera wabweru w'eggwanga. Government erina endagaano n'amawanga mu kyondo kya Buwarabu nga Jordan, UAE ne Saudi Arabia. www.emis.mglsd.go.ug obagenda butere Ministry okunaza ku kikula ky'abantu mu Kampala mabega wa CPS oba tuukirira akulira abakozi ku kitebe kya district yo okukebera kampuni ezakakasibwa okutwala abantu okukolera wabweru w'eggwanga. Gavumenti ebajjukiza nti ekiruubirirwa ky'enkolero si kuwaliriza Bannayuganda kufuluma ggwanga wabula okuteekawo amakubo amatuufu eri abo abeeyagalidde okukolera wabweru. Gavumenti era eyongera okuwuliziganya n'amawanga amalala mu kyoto kya Buwarabu ne Bulaaya okuteekawo emyagaanyi emituufu mu kwanjulira
Jona Hotel esangibwa Ishaka Kizinda opposite Shell petrol station. Balina obuweereza bwa hoteli omuli emmere ennungi, rooms ez'omutindo, ebirabo by'emmere, ebimuli w'osobola okuwummulira obulungi, era bw'oba olina enteekateeka ogendako ebushe kuwummulira, olina ennyumba n'okumukutuusaako. Balina n'ebitanda mu design ez'e China mu miti. Nieno kusimu 8 Zaga computers batusa computer ennungi mu buli kika, laptop, CPU, printers na buli kalonda yenna owa computer. Baguza amakampuni n'omuntu sekinoomu, balina n'enkola ey'okuwanyisa computer bw'ebeeka direete oyongereko akasente bakuwamu endala. Basangibwa ku Kabaka Kintu House mwaliro ogusooka edduuka namba C03 mu maaso ga King Fahd Plaza Kampala Road. Esimu 0700 09 obadde ku mutimbagano ekibanyi kiri www.zagacomputers.com. DFCU ega nti myaka 6 gyemaze mu buweereza, kitegeeza bumanyirivu, tereka y'ensimbi weewole ate era gikozesa okusasula ebisali wali amasannyalaze, mazzi n'ebirala byonna. Mu Uganda tukwanjulira Lu Solar Power, balina kalonda akwata ku bya solar. Battery ya solar empya bagikuleetedde eyitibwa super capacitor owangali emyaka 45. Balina n'enteekateeka ey'enjawulo eri amasomero, malwaliro n'ebitongole ebirala. Bwemba mwetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne three phase ebyo entono. Balina ne kamera ekika kya kalavu era ekifaananyi kya kala mu nzikiza. Bakuwa solar ey'amataala ku mitwalo 9, solar operative ku mitwalo 75. Beyune obone amasannyalaze. Ojja kubasanga Masaka City, kizimbe kya Haji Mpuuga, Kampala Road, room number 7, Kampala Basanga Lubaga Road, G1 Hotel. Oba n'okuba ku simu 0758 omulodi badde okubira. Statistics zino ngambye teziyinza kubeera liraid on olw'ensonga ezo zempadde. Njala okumba ku nsonga eno ganti ffe twali twabagamba nti mulimu abantu baffe abatasobola kubalwa nga mu mbaleene eya bulijjo ey'okugenda ewaka. Tulina ababodaboda ng'akeera ku makya nnyo nadda kiro nnyo, agenda kiro akutwala dda kiro. Abatakisi bwe batyo. Ab'obutale njagala ogende mu butale bwa Kampala wano wonna saawa 10 oledde ng'akatale kaggula ku makya saawa 10 ez'okumakya ez'ekiro. Ate bavaayo era saawa 4-5 ez'ekiro. Yadde tulina market ordinance eteekawo essaawa ez'okuggula obutale. Kakati abo ne baga nti kale abasigadde waka banaatuwa information. Ewaka abamu baggalawo, abalala alekawo housemaid ebintu tabimanyi bulungi, tamanyi myaka. Housemaid anaamanya atya emyaka gya mukama we agigambe. Oba omwana ewaka gwe basanze abalala bali mu masomero. Kwegamba system baali mu kukola mechanism entuufu. Ekirala ekisembayo kwekyo ekisinga okunnuma kazibu. Nzo mugambye wano nti bambala nababuuza bambala nga 10, bambala nga 10 ogwokutaano. Nababuuza era ne mukiza namubuuza mumbazenga ali mu Buganda oba bweru wa Buganda. Banganja tulina population ye Kampala ne ya Buganda. Kakati mbala milioni 7.3. Nze siriiko. Ne bakubuza gwanga lyo e Kampala gye bakuba. Yes. Gye bambalira bambuuza eggwanga lyange. Naye mbuuza abantu abali mu Buganda nga si Baganda. Nabo mwebali. Kubanga eri census babuuzanga ani tribe yo ne bambuuza buli kinti ndi Buganda ne banteeka mu Buganda. Fine. Naye abatali mu Buganda, abali mu Buganda nga si Baganda. Kati abantu abali mu Buganda be planningira. Kubanga Buganda emanya nti buli ali wano muntu wa Ssaabasajja Kabaka. Ali ku ttaka lya Kabaka.
Kyovola baluli batugamba nti abali mu Buganda bali milioni 11 kakati 7.5 bali banza batoleddwako mu ndabayo bitwetaaga okubutegeera awo kikiddala ekituufu ekiri awo ekitegeera so embeera eyo tuleetedde obuzibu obungi then ne bana abasemba ekisembayo bana abeebweru bagambye milioni meka sinazetegereza weziri awo bagambye milioni kuba 13 kayiye Ike sinafuna statistics zikakasa bulungi tetujja zikebera iye twetaaga tuzikebereza abali ebweru kakati njagala kumanya abali ebweru batuukayo buli omu gyali baba kwanga formula sagifunye bulungi babuuze naali wano nti olina muganda wali ebweru bibuuzo byali bingi nnyo bakutiisa amaaso nzijukira nga bambuuza olinayo omuntu ali ebweru akuweereza sente akuweereza mirundi emeka kakati basobola okusinziirawo okutegeera bameka abali ebweru bwe mmanga nze nagenda nga nze kennyini toyinaako wa Luganda yasigala kuno ekika kyenkima kyonna tebabuuza buli wakika nti buli wakika kubanga ngamba ku famire ye kuli okumpi eyakitaawo oba eyiyo nze famire yange n'abange tuli bweru nga tuli bweru sigamba bwe tuzaalibwa naye abange benzaala amaka gange gali bweru ndi Dubai ndi Jordan ndi Bungereza nga nze nagenda ndi eyo ne famire yange eno tewaliyo gwobuuza nti kubanga eno obuuza kati nze oyinza okubuuza abaana ba Haji Muhammadu Mirundi yekitange yes nyiza okugamba nyinayo lugundi ne gundi bagenda ebweru naye kati ngamba abaana ba Muhammadu Mirundi nga nyina Yidi Tamala ali Bungereza talina gwogenda mubuuzaako wano nti uno yene famire ye bali eri yetumbala ntakyali mu Uganda kati olaba ebizibu ebyo so figures ezo njagala tufune figures ezo byazinonyereza akazibwe ez'abantu abali ebweru kubanga twetaaga nnyo okumanya ekintu ekyo kijja tuyamba nnyo eggwanga lyaffe abantu abali dduse bali bameka abagamba nti Uganda ewanyu waawo njikoye ngenze webalire ddala nga ngenda ewa Haji Mpindi Bumaali ow'ekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa Lemmenga agaye nti nzikanya ne mukulu wange Lord Mayor ensobi ez'enjawulo ezisuubirwa mu byavudde mu kubala abantu waliwo ebirumira ebirabikira mu kubala abantu ebiyinza okuba nga bawuma omutwe mu kukola omulimu bayinza okuba nga baali tebatuukana na mutindo kubanga baalinamu ebigendererwa eby'obuntu ebitakwatagana na byaggwanga naye ekyokulabirako enju nnyingi ababala abantu tebatuukayo neewamu gye baatuuka ebibuuzo ebikulu ebitandibuze mu census tebabibuuza ndowooza abamu bakoowanga n'abuuzaako byabuuzeza naga nti nze nakuwa ekyokulabirako bwe nalagira abaana eka okutumanyisa ng'ababala abantu batuusa awaka tubategeeze ku lukoomo byonna bwe bakikola bano obwetaavu bwabwe bwali bwakumanya myaka gya first born gyokka n'ejjanga oba egy'omukyala gye tukola oba obuyigirize baali tebabyetaaga era ensonga ezo emabegako nazoogerako dda ku puroguramu awo ku CBS ow'ekitiibwa yali bweru n'aleka nga agambye abeewu abasensasi bwe bajja mubateeke ku ssimu ffe tubabuulire ebitukwatako abasensasi babaga nti abo tetubeetaaga kakati Haji Mpindi Bumaali nga nzijja ewo census omulodi aziyise estimates manye ebitu by'omulodi ye buli ayagala butuva mu kalulu tuddemu okubala okulaba buli kimu ye omulodi akiraba bwakyo naye agaye nti bannayuganda abali ebweru abaga nti Uganda ewammwe waawo ekyo naye kyenjagala omugamba omungu yansaasira ndi omu kubatambulako ennyo naye abantu abali ebweru essanyu lye balina oba omugamba wano nti gavumenti egaye togenda akyawo eyo nedda ne mukati kubanga abaliyo bakola era kyovola amugambye wano ekibuuzo kyalimu nti baani abakuweereza kasente kugamba omuntu waaba akola oba ofuna era Lord Mayor kyekyamujja ewaabwe eri ekabungu najja wano mu Kampala naye yajja kukola anti agabali badduka wano kibabu anti naye yadduka ekabungu naye yadduka ekabungu najja mu Kampala nadduka si kibabu oba ozze kunoonya wasinga kuba wasava naye njagala kukkaanya naye nti
census eno yeetaaga okwetegereza ennyo era bwe kiba kisoboka nawe kitaba nkya eddemu etunulwemu kubanga nze mbadde nfubutuka wano emisinde omanyi buli omu apiikinga wali interest ye nfubutuse mangu nempita mu lipooti okulaba nabadde simanyi nti yafulumye olunaku lweggulo nabadde nina ebintawaanya bingi nesigigoberera naye bwe nfubutusemu wano okuscrollinga okulaba ndaba nga disability teri represented nga bwe yandibadde kubanga omuwendo gw'abantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe gubaddewo ate kati olaba ng'ate tegusse nti lwakuba bafudde tegusse gavumenti egemye polio anti egema polio kituufu naye tejjeewo babaddewo ababaddewo bakyaliwo ate ne accident zeeyongedde ate mu disability bateekamu mu kumwala kuli okwasooka abantu abaliko obuzibu ku bwongo baalinga tebabakategorizinga nga baliko obulemu kati ku mulundi guno okusinziira ku UN Convention on the Rights of Persons with Disability babaleeta mu baliko obulemu kitegeeza omuwendo gwandibadde gulinnya naye kati ndaba wano baze kisirabye bulungi naye ndaba wengattagatta wano bye batugambye abatalaba balina obuzibu ku maaso abalina ndaba nga percentage eri mu 5.7% kuba omuto waggulu buli disability wansi population by types bakuteerako atasobola kujjukira bulungi byemabega alina obuzibu bw'okutambula atasobola kwerabirira bulungi self care difficult bonna kati olaba kati kankuwa ekyokulabirako ekyabadeefu abadeefu bwe twakola census eyaffe yadde teba official toyinza abadeefu be batawulira baali basuka mu miliyoni naye kati ndaba wano babataddeko emitwalo 3 tekisoboka ekyo tekiriiyo abadeefu tebasobola kuba mu Uganda mitwalo 3 naye ekyessanyu ekyennaku kansooke n'ekyennaku nti ng'abaliko obulemu twatuuza ne meeting ne tusinkana abantu abo abawubosi nga tebannaba kubala ne tubagamba twagala ebintu bino bibeere nga birabika tuleme kulekayo omuntu n'omu aliko obulemu ne ssente ne tuteekamu zaffe waliwo ekitongole ekyatuyambako ne tutegeka gundi awo ku Sheraton naye ndaba omuwendo gwennyamiza naye ekyessanyu bwe mwabala basingako ku bane ababaddewo bulijjo kubanga bulijjo tulina percentage kwe tutambulira gye tuzze nga tutambula nayo kakati ekidde eddala wansi nga biri byogambye musimanya n'abakyoli ate bafudde ne bataddamu kuzaala ate ne bakolaki kati kyekiri ndowooza ne basinga 214 basinga 224 kati ekyo kyenyini kyolaba kyekiri ne mubaliko obulemu naye kyembadde nga nti ekyessanyu kye tuyina ekitongole ekya UNICEF kyatuwa ssente kyawa ubosaabu ssente nga specifically baagala kukola census ku bantu abaliko obulemu ku mibiri gyabwe kati ffe essanyu lye tuyina nti ffe zaffe tugenda giddamu n'omwaka ogujja tetujja kulinda bino bya lodmeya byagambye ebyakalulu okuggwa n'ebirala naye simanyi bano bayinza okuba ekifaananyi kye baleese kyekyo kye baafuna abawubose ekifaananyi kye baleese balabika kye baafuna naye kye baafuna baakifuna olw'embeera gye abantu be baakozesa okubawa information baali bafubazibu era zijja kubanga bwe ziba tezijja ekifaananyi kituufu ziba zifuusa estimate kubanga bakugambye bangi bagendanga nga babagamba omuzadde yaŋŋambye wetuuka wano taata nkuteeke ku ssimu akuwa information nti ebyesimu agala gwe mbuulira naye omukozi gw'olesa awaka amanyi n'abaana b'ozaala ayinza okuba amanyira nga n'abali mu kisulo tabamanyi kubanga abakozi b'ennaku zino bakyuka buli kaseera abaana bali mu kisulo asanzeewo omu muyina abaana bameka tulina omu naye ng'abaana bali mu kisulo kati waliwo ebintu bingi nnyo bano be baawa okubala abantu waliwo ripooti gye twafunira ne tugiweereza eyo mboliyaga nze peegi eyo eriko ebyabalema nene nnyo etawaanya ate abalema tebaagala babuuza ku mulembe guno abantu bazimba
okuzimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffeka abalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano: amategula, max pans, omumooli, partition blocks, floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road, mailo 7 zokka. Essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo oba obuseere bw'emmere y'enkoko. Kati okufunamu nkwanjulira akalungo Masala Broiler Concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala. Omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale. Gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo. Abasuubuzi Masala Broiler Concentrate mumusange ku Container Village Juba Plaza room B008. Ate gw'omulunzi Masala Broiler Concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga. Ebisingawo okuba ku 0753556372. Buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago, n'olwekyo weekwate Masala Broiler Concentrate. Katonda wange Grace wabuuka dda. Mwana gwe Dorcas kati nze ndi biwanvu emyaka 2 kati ndi Dubai. Wakola otya okufuna omulimu ebweru? Nze bikampuni by'abafere nga bizibye. Dorcas watamanyi nti gavumenti abakozi yabaterawo endagaano wakati w'ensi 3 omuli Kingdom of Saudi Arabia, Hashmet Kingdom of Jordan ne United Arab Emirates. Gavumenti eyitira Ministry of Gender, Labour and Social Development yekanya ate neerondoola kampuni zonna ezitwala abantu okola wabweru. Neetaaga okulinnya ebbaati. Linnya ebbaati ogenda okikube ng'oli ku shuwa. Weewala agafere kakasiza ddala era okukwatagana ne kampuni ekakasibwa Ministry of Gender, Labour and Social Development. Kyalira www.eemis.mglsd.go.ug okukebera kampuni z'abakozi ezirina layisinsi. Oba tuukirira Ministry of Gender, Labour and Social Development oba omukungu w'abakozi mu disitulikiti yo. Bwe naaba engalo zange ne sabbuuni maninaze naye azinaaba. Bwe naaba mu ngalo zange neewala obuuka obuleeta endwadde era n'ab'omu maka gange endwadde ziba bawala nnyo. Omanyi ffenna ewaka bwe tunaaba mu ngalo zaffe nga tukozesa sabbuuni mba mpunye okusaasanya ssente mu ddwaliro. Bwe nzinaaba nammwe ne muzinaaba nga mukozesa sabbuuni kitegeeza ffenna engalo zaffe ziba nnyonjo. Obubaka buno bukutuusibwako National Hand Washing Secretariat n'obuwagizi okuva mu UNICEF. 88 CBS FM. Kyali fena mpona mu parliament yamwe ekirungi na Honorable Kasule Sebunyama zotwegattako yamwe ate mu office gyatuula omulimu guno baali bagulondoola nnyo okubala abantu ajja kuba ku byatangaza ku bibuuzo naddala ebiva ewa Honorable Mpindi Bumaali n'ebibuuzo ebivudde omulodi wa Kampala Sabona Honorable Yusufu Musibambi. Honorable Bumaali ng'akomawo oyogedde ku kyembala nti awamu omukozi bayinza okuba bamubuuza ebibuuzo nga ansa tazimanyi nonzijukiza emabega kawo twali tunyumya n'omuntu omunaga nti owaali omukozi yali akajje wange ennaku ntono n'abuuza omwana omukulu nti mwe maama wamwe talina musajja. Kati omuntu afaanaganako bwati oba musanga awaka ne bamubuuza ebikwata awakawo obuze buyinza okubeera obw'amaanyi. Honorable Mpindi. Sebo mbadde nsaba okkirize waliwo lipooti endala gye bansindikidde wano mala ogitunuulira mukulu Sebunyanga waayogera kake mmalirize. Tubalamusizza ate ne tubaza Katonda nti kyali balamu. Of course ebitawaanya Uganda bingi ennaku zino nabadde nsazeewo bagamba nti bane tulina endwadde anthrax waali mwegendereza abaludde ente, mpox waali, mabaga waali, tugamba twegendereze yetuli eyo mu bantu ate nga ne covid akyaliwo. Jolo nasanze omuntu nanga nti omanyize seegemesa natidde covid yeteyegemesa nganira ddala naye Uganda tulina obuzibu kakati nabino ebya census tulina obuzibu bwa population generation yenu erina ebizibu bya attitude tujagera butereeza mpola kuba fenna passing ensi we are fast moving
kyovola banti n'abantu babaga nti mutuula wakatubale emubbiri nga badduseewo buli omu alina ekimubanja abalala baleka bakozi abalala ennyumba baleka nsibe abalala ne betwasindika abaana betusindika okugenda okubala betukuliza mu bikomera atambulako wanawali n'akoowa n'asalawo ebibuuzo byabuuza bamugambye beera ku muntu shiiti ya bibuuzo 50 abuuzako 3 ebikulu bye byalowooza nti kino bwe banabuuza byenja okubuuza so twafuna abavubuka abaffe ennaku zino bano batwakulira ku kidima balukwago mutabani wange wano nsibambi eyo generation eweddewo kati otuma omuntu abantu abatakyasima mazzi atambulako wanawoli ng'akoowa wanenya wagonda kugamba tulina challenges nyingi omutumye okukola ebyakyalo kiramba akolako akwota nakumawo naku ziweddeyo nasaba esente bebanera bowulidde bwebatuuka eyo nabusente sikyabwagala ayagala ka ipad okusinga nesente tibagende nabwo wakati bannayuganda tulina challenges ezo ekyokubiri sasobodde kubeera ku mukolo n'akatabo ka ripooti saakafunye obuzibu n'eriiso so sasobodde nakusoma statistics naye tujja kuzisoma kyensaba mukulu Lukwago oli muntu mukulu mu ggwanga luno ebintu bino bitwale nga biri very serious nnyo wandabye ng'obiyiseewo Lukwakwayo valorizing this naye it's a scientific process tusobola okumanya sikubiddamu information weeri emala nze mu ndaba yange information neje twafuna ku preliminary results ziri ezasooka information esinga kumpi yali eweddeyo okujjako nti nalabyemu nga ffe nyini aba gavumenti abapapyemu okuba nti mistakes zazze netuzirabiraawo zenyini abakyoli basigadde gye bali so ate netugaa nti ate tujja kuddayo so nga ate time yaffe ebadde ekyaliwo okusobola okuddayo okulaba biki ebikyaganye kati nga hard to reach areas ezo zemugambye Bugisu is hard to reach nga bwengambye abantu banafu mugamba yambuka olusozi osoma abantu abali eyo mwenkelevu waggulu n'abalekayo Mwakyoli otambula kilomita namba okusanga amaka bantu bonna mu byalo badduseeyo either bali mu ggulu tawuni mu byalo oli atambula katono naga nti nze mmaze okubala yembeera gye batadde mu babunza naye abantu abavubuka bavudde mu byalo beekumye mu bibuga ate n'okuba balina mu bibuga bizibu abalala emisana ali eno asaze yazze eri talina waatudde so nze ndowooza nti challenges za census zetwafuna ku luno of course it's a survey you can't force people to be counted it's a survey it's not a survey census is not a survey okay it is a head count neto so akubala buli muntu nga bwe ngambye okusooka nti abantu baffe bali ku sipiidi ali wano mu dakika 5 ali wali mu dakika 5 okutuula awamu okumubala nakyo kizibu ensi ezaakula tezikyabala bantu ng'egye tubalamu kubanga omuntu ova butongo olina kaadi yo they just know how many people have identity cards olaba bagambye bugambye bantu nti balinayo ogenda okukola marriage genda ne ID number yo abantu bakuba endulu lwaki batugamba ID tosobola genda mu banka batolina ID tosobola genda ekitegeeza nti abantu bali eyo beekwese tebagala funa ID yabwerere twakola kampeni buli just ID babagaye buga nti official document information ensi zewegomba zateekawo system nti registration of birth and death byabwerere olira yes nti byabwerere registration of birth and death eyo ye basic information kwotandikira mu register of birth and death countrywide abaana bonna abazaaliddwa mu bamanyi n'abafudde mu bamanyi kati bino ebya immigration bijja mu luvannyuma n'ebirala kati wano ekyo kyogamba nti ne ID yabwerere sebo bwekubulako ya mitwalo 5 okubulako naye ng'ogirina ate ng'ogirina olina ID in fact abantu baffe system waffe wetabukira nga mu kuzaalibwa wano basempala bebazaalira mu bitooka eyo ensi netamanya nti babazadde bannampala bebazaalira eyo nagenda bugenzi mu ddwaliro luvannyuma abalo nataddayo n'okugemebwa n'agaana so ebyo bye bitulemesa
okumanya namba zaffe entuufu. Otherwise omuntu bandibadde bamulikodinga ng'azaalibwa bwe yandifudde is official. Naye wano basanga omuntu agudde ku accident ofudde bwati emulago olina okumala ennaku 3 bakututte lusaze baziise tebategeerera kutegeera system. So systems ezisinga zikyalimu gapu nyingi tetwandibonyebonyengana kubala kuno kwa myaka 10 ate netujja okubala bagati tebatubala batubanja misolo babana atubala bajja tubanja emisolo kugaba fear false evidence appearing iri okugamba olina atya buli kintu kyonna buli kyebaleeta ab'obutale bajja tubala batugube mu butale. Mukulu kwagona bw'omubuuza mu Kampala bantu bameka bakolera mu Owino tuli miliyoni 3 tubale omukomu tebatubala ate omukomu abawandegeya mukolera mu bameka tokigira bali 10,000 ab'Owino bali bw'obabuuza kati muli bameka baga tuli miliyoni abajaga bali 10,000 ab'Owino naye nga n'okuwera oba obutawera okubanga kituufu. So abantu baffe buli kimu bakitya okubabala misinde batubala wensula naye abantu abamu abalala bababala olinawo tekuna kana wewuye gati kiki ekiri mu bantu. So nze ndowooza ati ekizibu badduka kuyiriba oba kuyiriba abatya gavumenti manyi goodwill kintu kikulu twatakuwa goodwill ekyasaana abantu okusomesebwa nti bane kino kituyamba ffenna. Ate kati bwe tugezaako okusomesa nga bagamba osomesa otya abantu okwagala ensi yaabwe towetaaga kusomesa olaba buli kintu kyonna kola ekituufu abantu basomesa anytime bamanye nti kino sensasi yaffe nga bwe baabala Yesu nga bagenda omuzaala Yosefu ne Mariya nga batambula kyaliwo nedda empaka zino zetukola nga abasaaga oluusi zituddira. So kyova olaba okugema mpaka information katomenyera nsenyi okutawanyamu ogenze noyogera ku b'obutale nti bwati okubabala bagamba wano okuregisteringa aba boda n'okubabala wuliriza babagamba buli gwe bagenda okubala alina okusasula $6,000 n'ekitundu. Ate kwaliko ebigendera kakati ate ogw'omubala gw'omuwandiika ate omusaba $6,000 n'ekitundu atenda n'abawandiika nga bwe bagamba olumala bawandiika mwenna mugenda mujja kusigalawo mu Kampala 4,000 kakati oliaga kakati ate tuwandiika tugoba ewakiseka kye bakola bagamba tugenda babala bwe bajja okubala abali mu katale nabaga kakati wano twaba wandooza akatale kanene ne basalako ogutundutundu ne bagutwala ne bakubako ekibaati kati bamanyira kikolebwamu kakati ebyo lwaki byebyo kyoyogedde ekyo nakyo era bannayuganda bamutuma omulimu genda owanika ababodaboda n'ateekamu ebibye n'atandika okuboogerera ebigambo ebisongovu. Incident emu yabaddewo nabadde Gulu nenjija ku gate eyo Maction Falls eyokusasulira abantu abaliwo olaba abantu bakulu naye nga ebigambo bye baddamu nakubidde ne Idi n'agaana okukwata nga nti ensi ebadde ki nga boogera bubi walusasula visa noboza kati atalina visa nze ng'omukulembeze kambuuze atalina visa taayitewo addeyo emabega mobile money bwaba tusasulira mobile money tebiriiwo olina kubanga ozze ng'olaba rudeness ey'abantu abali ku gate. In fact I was not surprised nti abamambuka banyize ne bayumba kuba abali ku gate. First of all Uganda asasula visa nkugambye nasasudde emitwalo twabadde mu mmotoka abantu bana buli omu emitwalo 2.5 n'emmotoka mitwalo 4 naye nga nanyonyola tanyonyola agambye you must pay you must kiki biri muteeka olaba attitude n'abakozi betusindika okukola naye yennyini ng'alina oba busungu ekonda netuswala mu ba tourists batwalisi nga bayomba naffe baloko tuyomba teri anyonyola buzibu eggwanga nti bw'aba mpabwe ekyakulabira nti komanda w'amagye asobola okwogera ebyo byayogera ate yogenze wala
owabulijjo ng'ogenze wala ojja mugobya ku mulimu kubanga waliwo enjogera ya luzungu bana enkimento kyerabaokubira ddala waggulu obuyaye ebutambuza embeera mu gavumenti ye kakati ono kyalaba ekimwewuunyisa kitiibwa kye kyalina bano bandibadde bamuyisabuyisa naffe byetubaddeetambulaakati ekyo kiyambye nogwenyini bakivudde mukamwako bandibadde kati alodi meya ayogedde bwati ese kale tewali mbeera etambuza mirimu inesibumana mumbeera eya gavumenti eno abantu baffe generally wabasaana kubangula kutya nze nali nalabye obusungu kakati ate bwe twatuse mukulu nga batugambe kuvuga ero 40% tosusa speed ya 4 ku 10 naye nga abantu bava bagatogeza tutambulire mu 40 waliwo bwe yatuse ku kyuma nekiraga 41 wayiseewo mita 10 omusajja n'atuyimiriza muvuze speed kati naye tulabye emmoloka ezituyitako eza poliisi ezabikika ziri mu 10 naye one point genda wali kyama sasula emitwalo 10 tuga kakati tukyali mu lugendo twakatambulako kilomita 2 kati otugamba tusasule buli otunatuganga buli tunayisanga mwemu netusange buli munamenya teeka tunagenda okufuluma wano nga tusasudde miliyoni kakati sinabadde muvuzi wa taxi singa bamanyi bye bayitamu kati ndozo bitegedde ate n'abatubuuza abatuyimiriza ndi mmoloka ya gavumenti olina mu ya gavumenti akutte mundu bagitunuza mmoloka bagitunuza waggulu abawuwa nali chairman wa that committee tourism trade and industry manyikiddwa bitongole ebyo nenga olaba abantu abamanyi omuntu bakutulugunya we bati so kyenjogera ku general so ne kumi wagisasudde nabagambe sinafuluma kyali mu park muninde ku gate gyenfulumira nsasulezo nga tewamu miliyoni omusajja bwe nasimbudde n'asigala ng'asika kugamba nenga nti naye abantu bene fujjo gye bakola ku bannayuganda bannaabwe kugamba nti tulina ekya mu uganda general so census sijagamba nti okyali ku census ekifaananyi ekigazi kyembaleetera bannayuganda one tulina okweddako waliwo ebintu bye tulina okumanya nti bino birina okukolebwa obuzise bubi tandikira ku mutwe waggulu baku mutwe Museveni president Museveni tajja kujja gwakugambe gwe bawadde omulimu mubuwa nti weyise bulungi president Museveni yakujja wanaagambye Dr. Kaziwe nti ku mulimu weyise buki feffe nyini abaana betu training kati nze ndi kubaana betu training betuzadde mukulidde mubikomera yes okulidde sijima situwa nti mwana wa Nsibambi amanya abantu 10 ku kyalo akulidde mu kikomera owa mukulu Lukwago akulidde wano wakaliga wano tamanyi bataka ku kyalo basukka mukaaga ekyo wali mukatale ka veteran tabamanyi songa ku mulembe gu abo bonna wandibadde bamanyi bonna ku kyalo buli omuntu omumanyi gwe bazadde afudde abataka bonna buli omu omumanyi erinnya era bw'omuyitako ne baba omusanze mu Kampala wakati twakulira kumpira ekibuga nga tutambula butambuzi okuva e Bukoto okuyingira Kampala naye nga emulago obuuza wandike obuuza mu binyira obuuza n'amaka agali bungu abantu baffe engeri gye twekuzambwe tutedde mabega bantu baffe kuba nakyalinga eno generation kati gye batutte okulondesa okubazisa eyo gemulimu gwayo kukola bintu half-baked bamuwadde machine bamugamba etambula nze sitambula n'atambulira ku bodaboda abatali bodaboda langa nti abusijja babula ebyo bibadde bingi nnyo nze natuzibwako abantu ekanyonyi eyo tebanatubala newa kiki ti omusajja ayisa wano mu bodaboda alina okubala abantu ayita atya ku bodaboda yenga buno obuzigo tabubala ayagala maka bisakaati mwayagala okubala ate ebisakaati biggale
kati kyakonkolako ebbiri ng'atambula gagenda tayagala kulwawo so nze ndowooza kati olwajjuzaamu ki mu kompyuta kyova olaba nti tufuna statistics ezitali perfect now whatever because this estimate estimate we can't say it is a cow is a total cow byebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera lweza clays fefeka balina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe eryawano amategula maxpans omumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi tusange ku Entebbe road mailo 7 zokka essimu noti 779 655 664 lweza clays tolemera mu katuuka business numida weeri okuwa obuyambi bweweetaaga ebiseera byonna emmotoka yeetambuza ebintu eyonoonese tetusobola butakuyamba weetaaga school fees tetusobola butakuyamba weetaaga okusasula emisolo gy'ebyamaguzi byo tetusobola butakuyamba weetaaga okufuna sitooko tetusobola butakuyamba toleka bizinesi y'okufiiririra olw'ekizibu ekyamangu ekyetaaga ssente numida ekuwola ssente okutuukira ddala ku bukadde 2 obwa uganda obutaliiko misoso wadde genda eri abo bizinesi z'abannayuganda ezisuka emitwalo 6 bwe zeesiga yogirako naffe olwaliro tukubire ku noti 8 emuzi noti 240 oba odownloading numida app ku Google Play Store. Numida tetusobola kulekeraawo 88 katonyeze 8 CBS FM ampuliriza omulungi fenna mu program parliament yamu honorable Sebunya maliriza nkomewo wa honorable Mali abadde akyetegereza emiwendo exercise eno kasooke moyo ka information kano katono ku byabadde ayogerako waliwo amusiimi wano okufuna ekifaananyi amugambe welcome to Uganda ashidise ekindi owa taxi n'agamba ngambirawo nalebo Sebunya nti omwana wa taxi we buzibira ng'asasudde ku points ezisukka mu 10 mu Uganda yonna embeera gye balimu kati ekya Maxon Fall kyekifaananyi ekigazi ekiraga owa taxi ne bodaboda kyayitamu buli lunaku kakati ekitegeeza nti ffe nnyini ffe tulina omulimu omugazi buli gwe bawadde ekifo baba meya rectify those problems tunuulire owa taxi lwaki asasula points 10 buli census ekifaananyi ekigazi bw'otakitunuulira n'otula butunuulizi census ojja kwewufujjo ng'ate abalina emirimu be basinga obutono abalina emirimu batono nnyo census era ekitulaze nti abali employed batono nnyo. This is a country of dependence. Mwe mukyogedde 5 ku 10 baana bato bali mu bikomera bali mu maka batudde abamu basoma abalala tebasoma mutegedde. So country erina abantu abali dependent bwetyo esobola okyate okuwa emisolo egimala ffenna. So abandi badde bafunye emirimu bagikole bulungi bandi badde bwebaza ne Katonda nti olaba nfunye desk wentuula, let me do this work perfectly. Nate be basinga arrogance, be basinga fujo, be ugamba ate be manyi bwemanya kakati kyetusaba census elections nebirala byonna nga bitambula fefe tujiddemu olw'empisa z'Abannayuganda. First of all, it is a big charge on our consolidated fund. Senga bakubulira census tukozesezza kukola census eno ebintu bingi abantu abasinga batula mu office nga bawebwa musaala lwaki kuba tulina census. Sente ne ziba diverted to a census. Sente ne ziba diverted ebintu wabajjanga bina bifuma n'ennamba. Lwaki okozesa ekigambo diversion? Okay, it is supposed to be planned. Naye nga mu Uganda bwe tukozesa cash budget nti so atereka sente awo nti zirinde emyaka 10 zirikola census. So olina kukwata supplementary noddayo mu budget n'otema kati baatema sente ziri equivalent ku myaka nga3 ez'ebitongole ebimu ne baga nti sente zigenda mu kubala abantu. Mu kiseera ekyo kyennyini ojjukira twalina nnaamu ne tusaba sente ziba diverted oba environment zigende zikole ki emirimu egyo kakati bwe katukiddemu then eggwanga lennyini lyolumya. One, information gye twetaaga tugirina.
oba mulimu gap oba temuli it can be waliwo systems ezikozesebwa kati buli abalemu basobola nabo okudda muli babalempola given yes to focus katika kati ngaba ubose bagaye kuchaba chuli naba kusubira kutekereza tusobola okuddayo ne tukola remedial action ne tuddamu tulaba nti kikyamu kyali wano abantu babala bakola batye kizibu kyali kiki distances sensa seddaka abantu tuba mufocha boda okuba kalinga babala mwachuli amakaga gesudde nnyo bo tubawe boda oba tukendeeza obutundu babala kugamba tulina lessons kola tutie ebyo kati n'abasiraamu aba complaining ate namba gyabadde ntono ya 13.6% nabo babadde abasiraamu nabo basobola okwebala mu mizikiti gyabwe basobola okugamba oba kitulumeno tuli batono tuddemu twebale mpolampola of course helped by you boss ne ekikulu mu byo webala otya oli muhindu oli mugujerati oli mukinga gwe kikuluma webale okunasengeza eggwanga okubala abantu nti mawanga gaabwe n'eddiini nze sikiwagira mulina priority areas first of all muwama mwonna temulimu wadde health center 3 temulina seed school temulina health center 4 ate abantu mwena mwekubye wamu bakubala nga goli omusiraamu ekikyusa okulutya kakati I think statistics gwe tulina okukyamu bwayo tusobola okutambulirako ndowooza yange ku budget kongera nako sente zino zayogedde okuzifuna okubala kakatono tezayita mu budget ya bulijjo era bamala kusala ewalala ne bakubiriza. So I think national cake honorable Nsibambi national cake bajigabanya kusinzira kuwanga na dini katobo dazisenyo kakamalize point national cake Dr. Kazibwe egabirwa bana Uganda bonna oba oli musiraamu oba oli muhindu oba oli munyarwanda oba oli muganda ebibaluma byonna byebimu masomero malwaliro soke mutereze ngudo onongamba nti abasiraamu bali miliyoni 4 bawadde obwa minisita 7 abo minisita 7 ne balira abalala muddemu kwekyo ne balira abalala endowooza gye tubadde tutambulizako eggwanga lino enfu webale ndakeke Equal Opportunities Commission yafulumya report negitwala mu parliament era bano bennyini bensuubira okugiteesaako ng'eraga waliwo kyekubiira mu kugaba national cake n'emirimu na buli kimu situgamba bwa minisita bino bya minisita byogamba kati bweno gavumenti katugeze bwe baba abasiraamu nibo baba 13% nti abakiikirirayo mu gavumenti abasiraamu ye Moses Ali ali waggulu high ranking ye Moses Ali ngekyo kina kiyamba naye ngabanya ya national cake ekyo kintu kikulu nnyo twalina wano mu parliament Adolf Mwesige nga minister wa local government ne balyoka bakuliyetinga mu municipalities mu bifeebye waabwe ebyenjawulo bingi nga tusinzira ku population quota wano bangi kubanga babikola kusinzira ku population quota kakati gwe bakubalanga oli mutono mu region yo mu ggwanga lyo mu tribe yo then bajja kuweera obuntu butini municipality butini bwani butini era obulidde wali wakisonga bakomplaininga population nene na wano so ekintu kya demography okusinzira ku tribe okusinzira ku dini kikulu nnyo council ination Lord Mayor nze ndowooza atuza kataka mu Kampala ono Nsibambi kaddemu nkomewewo akakatono Dr. Kazibwe ekintu kye twogerako abasinga obungi tebagala kiwulira eggwanga lino lize emabega okuva butwefuna obwetwaze nti tutambulira mu mbeera eyo fe abamu abakiise ababadde gye bayita ground mu constituency ezimu oli naakera ku makya naga nti kintu kino okutambula bwe kiti neyalema nti obukulembeze buba bulina kuleeta mmere ku mmeeza nakuteeza ntambula ya buli muntu yenna gwokulembedde nzige Lord Mayor bw'otunulira numbers mu Kampala oba mu kitundu tunuulira namba leka gamba nti ono musiraamu bwati ono mukatoliki bwati kubanga ebizibu ebibaluma byonna byebimu era census erina kumanya numbers ebatunuulire mwenna bw'ogaa nti tugabanye nakisonekeke nga abasiraamu badde wano mumwe mwagakola bintu byammwe nga abasiraamu mukole mawuledi
mukulu kwa Zambia bufuzi sensa seno tyani sensa sayizo kubula mwe byobufuzi bino byagamba national cake mu Kampala wali atutwala bw'abaga ebintu budget ngazikola azigabira mu tribal sentiments nti abasiraamu bawadde bebiti abakristaayo bawadde bebiti abakaluki bawadde bebiti tubadde naye mu parliament n'olukwago agenze mu KCC ebintu abigabira oku budget azigabira ku benchmarks ezo twagala ngulu twagala binya tekimanyi musiraamu tekimanyi mu kristaayo tekimanyi mu kafiri tekimanyi wa ghetto twagala ghetto erongosebwe muyisibwemu ku nguudo mubeeremu ku mataala nga bakugamba nti abasiraamu tuli bulungi eno mu ghetto gwe ffe tetufaako ffe twemalirira ffe twamala ejjaffe emizikiti mwegiri musesa tebyali baddemu kubuuza muntu gwanga lye n'eddiini ye indicators tebyali baddemu tebirina mugaso era mwebiri tebirina mugaso gwe bisaavinga naye ku level of development gwe tuli tebirina mugaso gwe bisaavinga mukulu lukwago ku level of development gwe tuli tukyanoonya basics njagala osegedde twagala amalwaliro twagala amasomero kuba tusobola kukulaakulana nga ejjudde batasomye tekisoboka twagala ng'ejjudde abalwadde ne baba bakristaayo kati gende Somalia bonna basiraamu naye entalo ze baliko zimanyi bonna obuyinza okubuuza omukristaayo mu Somalia ndowooza abaze Uganda abakulidde wano ndowooza abamu bakyukire wano naye eddiini obuganda bwo senga olina oluguudo ng'osomye ng'olaira eddwaliro ebirala byandize luvannyuma nga tugenze mu nnyimbe teteyina makulu katwala omukisa guno okuyita abantu bano ku independence ya Buganda nga 8 katikiro yatuyise tubeereyo ekyaggwe nga 8 ye independence ya Buganda emwanyi emanyi omuganda ye independence ya Buganda lunaku lwetwafuna obwetwaze omanyi bafasisi kyebasooka okukwasako ensonyi ya identity yo bagala nnyo okukwasayo ensonyi ogambe nti nja kwegaana identity yange nti nze ndi nationalist nze ndi patriotic ebyo byakito bya wansi identity kintu kikulu obaka butegerekesa honorable mpinde bumali kakati nze constituency yo musensa sen nga sinagenda ku constituency yange njagala nange kwawukana strongly ne honorable Nsibambi ne honorable Sebunya kubanga ogeze mu PFF ekiteesaawo ebibuuzo ebyo mu census njagala kugamba ekimu ku bantu abo aba census olutawo lwe bayina ono Sebunya alumanyi lwakuba nti pamphlet questionnaire yali nene naye nga n'obagamba nti mugjeeko kino nga bakugamba kino tetusobola kukijjako kubanga information eyo twagala tugifune kakati gwe bwogamba nti toyagala bategeere nti abasiraamu mu ggwanga okubikuliriza kikulu kubanga bw'oleeta information etajjayo kifaananyi kyoyagadde kubuuzaako katugeze oyagala okumanya nti abasiraamu bali omutwalo gumu gwe n'oleeta information eraga nti bali 5,000 kitegeeza tugenda kupulaninga nga wobadde oyagala kupulaninga ekiteesawo questionnaire eno kumanyira ddala ekinyusa ekiri mu bantu abali mu Uganda basobole okubapulaningira accordingire kakati wogamba nti ebyamawanga okumanya abakyoli bali bameka okumanya abanyankole bali bameka okumanya abaganda bali bameka tebirina makulu kitegeeza ojja kuba tosobola kupulaningira abantu ate nga wakiteekawo osobole okubapulaningira ekyokubiri ekigambo kya equality kikulu nnyo kikulu nnyo mu mpeereza y'emirimu kakati bw'oba otunuulira equity ate n'otayagala kujjayo muwendo mutuufu kitegeeza esection y'emu ogenda kugireka nga tefunye kyeyina kufuna ekyokusatu ekisembayo Dr. Kazibwe nze ndi omu ku bannayuganda abalowooza nti buli keeki y'eggwanga buli muntu yandigifunyeeko kyenkanyi
ate bwemba ndowooza bwentyo Yusufu agambye oyagala luguudo ng'oli musiramu ng'oli mukrista ekyo tekiba kyenkani ng'ogyeko ekyoluguudo kakati bakuwadde wano nti population y'abantu abatalina mirimu eri bweti wagirabye kakati baga nti population y'abantu abatalina mirimu eri 15%, naye gavumenti n'erwana n'efunayo emirimu katugeze aba 8%, naye emirimu 8% ezo ne zigenda erudda lumu awo Equity ebeerawo. Dr. Kazigo webale nnyo eno ye gist sinakuwa nosibambye nsirise nnyo noyogera kaserage clarification just clarification kwanga kitwaga tutegeere keke weeri yaggwanga yonna oyagala egabirwe abantu bonna kati njagala tuwulire egabirwe etya bwogati abaganda babawadde miliyoni 8 babawadde kino nga tuddayo nga mubiika nga tutuula information naye njagala kumuddamu kyentegeeza nze nganze bwe tugamba tuyina rate ya unemployment eri 15%, gavumenti n'erwana okufunira abantu ebitundu 8 kukumina emirimu, ebitundu ebyo 8 byefunye bibeere nga waliwo Equity mu ngabanya yaabyo, so sigamba nti tula mu kika kyewammwe onoonye bano onoonye biri abantu tuleetera abazzukulu si bye batunuulira, naye buli muntu abeere ng'akoze eki, ono afunye kano oli afunye kali oli afunye kano, ebyo bye bisobola okulaakulanya eggwanga. Kali akasonda kakulaakulane, ekalamojja bakulaakulane, Masaka bakulaakulane, ekisolo bakulaakulane, buli omu abeeko kaakola ki bwe mutyo mugenda mu Gaziya, naye bw'ogamba nti ebyo tebitukwatako kubanga tojja kgenda mu byakika ngaawo ne bonsiba ayogera mukulu Sebanga yayogera ngano tubanayo kipalamiri gye ngenda naye kyekiri eyo ati mutuuseyo mutegeddeyo tugaba emirimu luli tubadde mu sector based budgeting kati tuli mu program based budgeting ebyekika bijjirawa Nanti exactly kyembuuza tuli malwaliro ebintu gavumenti byekola. Dr. Kazi njagala tuyamba abatuwuliriza bwekiba kikwatagana ku ayaguri ne perspective y'abakama bafa nga byabulu naye katwogera scientifically kitegeeza ekyo kyoyagala okwogera okiteeka otya mu nkola. Bano abantu simanyi neewuunya bwewe kubanga n'oba oyagala kwogera ku nguudo, n'oba oyagala kwogera ku malwaliro, n'oba oyagala kwogera ku masomero, era osobola obyogerako mu nkola gye twogera. Kaboyo ku information eyinza bayamba mu Kenya balina n'akakiiko kalamba ku nsonga eyo, buli mwaka kafulumya alipoota nti emirimu ba CEO bali bwe bati, abacukuyu benkana bwe bati, percentage ku ba CEO bafunye bwe bati, abajaluwo bafunye bwe bati, ne bakka ku madaala aga wansi. So bwe bati point ya equal opportunity sina Kenya no mbade bakyakulabira sina Kenya mu nsi yonna ensi ezisinga ekintu ekyo zitunuulira bwe baba wagala kwekwasa nguudo n'amalwaliro region ezo nga bwe bazimenye oba sub-region nazo ziyina enguudo. Gwe togamba tosobola kugamba nti Ekalamojja weetaaga oluguudo n'egundi weetaaga tufunye enguudo nnya tuzitunuulire mu connectivity ne mu region gye ziva. Ekyo oba tokitunuulidde oba oyagala kulowooza ku malwaliro n'ogamba tufunye amalwaliro 30, lwaki oyagala okugamba nti kakati gana amalwaliro 30 gonna gagenze mu Buganda oba gonna gagenze mu byaliwo ssebo ne budget eno gye tuyina eno president yakomyawo ebintu ebyo byalimu nga district yemu etutte enguudo oba mmeka nate ekyo kyawufu kyoyogera Lona Bonsibambi lekaze njuguse ensonga ekireeta census mu census entuufu evuddeyo n'eraga ekifaananyi ekituufu kiyamba gavumenti okugiplaningira ng'epulaninga egoberera ku ebyo ebivudde mu census. Kakati mu ebyo gw'otandika okugamba nti tetujja kutunuulira amawanga, tetujja kutunuulira amadiini, tetujja kutunuulira bitundu, kitegeeza amakulu ga census eyo gaba tegaliiwo.
mulimu obuntuntu bwotajja gendamu ebyo ebyekika kyenkima kimanye kyemmamba ebintu bye tutunuulira era bwe mutuzza mu byekika ate muba muzze walala ne tutunuulira mu kifaananyi ekigazi nti wetuba twagala okukulaakulanya Uganda ekalamojja tutunuuliddeyo tutya eteeso tutunuddeyo tutya tutunuliddeyo tutya just katono nyo kanzija bakabona tujja kutwala information abantu bayiyizza ebintu naye bannange big extra booster alemedde ku mutindo kyekirungo kyokka ekitaboola by'olunda ne bw'oba olunda nkoko oba mbizi oba kiki big extra booster akola omulimu gwa ttendo mu kukuza amangu n'okulabirira obulungi bye tulunda nga tebirwalalwala ne bifuna ennyama eyeegasa nga byeyagaza w'olundira tewawunya wamma n'ofuna amagoba 100 ku 100 abalunzi b'enkoko ndooza mukyerabiddeko kati nno buli lw'otabula emmere gy'oliisa kakasa nti otabudde mu big extra booster paketi 2 mu kilo 10 ate oba ne bw'oba otaddemu akalungo konna musange mu Container Village ku Juba Plaza edduka namba B008 oba mu maduuka g'ebyobulunzi essimu 0759 314 big extra booster yeyekka. Bannayuganda musiriikirire mwaniriza amawulire ag'essanyu. Ajibadem Healthcare Group ekitongole ekyakakasibwa mu nsi yonna mu buweereza bw'okujjanjaba kituguliddewo woofiisi wano mu kibuga Kampala beesinzira ttaka okujjanjaba endwadde ennyingi ezibooyaanya omwana w'omuntu. Kati munnayuganda abadde anoonya abasawo abakugu ku ddaala ly'ensi yonna. Woofiisi yaffe mu Kampala ekuyamba okukolera ku biwandiiko n'emisoso gyonna egyetaagisa okugenda okujjanjabirwa ettake era mwattu bangi bajjanjabiddwa ne bawonera ddala. Tuukirira Ajibadem Healthcare Group ku office zaabwe ku Acacia Mall, Cooper Road mu kibuga Kampala. Oba kuba ku Noti 7 Noti 4 7 6 9 Onoonya akatambula ka weekendi kino kyeyongeredde ddala okubeera ekyangu ng'osoma olupapula oluganzi lw'amawulire olwa weekend the Saturday and Sunday Monitor era nga kati osobola okuzifuna ku matundiro g'amafuta gonna ne supermarkets ezikuli okumpi okwetooloola eggwanga lyonna. Kituufu nnyo weefunye kopi y'olwaliro ku shillings 12 zokka osigale nga weekomidde mu kumanya n'amawulire agakagwawo features okonsako emboozi ezo ez'enjawulo ez'amakulu gy'oli kati togakkiriza kuyitako nyumirwa okusoma amawulire ga weekend awo wennyini w'ogeetaagidde. Daily Monitor. Truth every day. Tinana munanaga. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu Noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli ky'olunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Ampuliriza kakasa nti eddembe lyo okwekubira omulanga eri gavumenti singa toli mu mativu na kusalawo oba ebikolwa bya kampuni ezitwala abantu abakolera wabweru w'eggwanga. Weekubira omulanga mu buwandiike oba ku bisimu oba yitira ku mutimbagano ku kibanja kya Ministry ya Gender, Labour and Social Development oba genda ku Facebook osobola n'okutuukirira ekitebe kya Uganda mu ggwanga mwoli. Gavumenti ebajjukiza nti ekiruubirirwa ky'enkola eno si kuwaliriza bannayuganda kufuluma ggwanga wabula okuteekawo amakubo amatuufu eri abo abaagala okukolera wabweru. Gavumenti era eyongera okwogerezeganya n'amawanga amalala mu kyomundo kya Buwarabu ne Bulaaya okuteekawo emyagaanyi emituufu bannayuganda egibasobozesa okukolerayo. Abamalengo bakujjukiza nti oba tulasini y'okunoba ey'omukaaga oba ng'ogenda kutulasini ey'omukaaga omwaka guno bakuleetedde omukisa okusoma diguri mu ggwanga lya Germany. Pulogulaamu y'amalenge eyamba abayizi abamaliriza secondary okutandika emisomo mu university malenge evujjirira enteekateeka eno okuviira ddala ku kwewandiisa okutuuka ku kusoma n'olwekyo tebaakusaba ssente. Okwewandiisa kugenda maaso okutuusa nga 31 omwezi guno. Okumanya ebisingawo ku mutimbagano genda ku kibanja kino www.malengo.org oba kuweereza obaka ku WhatsApp namba 0775 08 5
emu bbiri. Okusomesa omwana kyekirabo ekisinga ky'osobola okuwa omwana wo. N'olwekyo twala omwana mu Exodus College School basomesa arts ne sciences mutindo gwa waggulu kuva ku senior y'omukaaga. Somero lya bawala n'abalenzi ate lya boarding era tebakoma kusomesa bya mu kibiina wabula bakulaakulanya n'ebitone. Computer lab weeri, etterekero ly'ebitabo weeriri, basomesa balina obukugu okusomesa mu curriculum empya. Okuwandiisa abayizi kutandika December 2024. Essomero lisangibwa Wakiso Kokoyima Road kilomita 4 okuva mu Wakiso town. Okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 37000 ba 0392 842 tova waka ng'omwana tumuwadde Prestige Margarine ajjudde ebirungo naddala vitamins omuli A, D, E ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana bawe Prestige bawomerwe emigaati n'okukola obulungi. Amasavu mu Prestige matono ddala kikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu mu ngeri y'emu. Osobola n'okumweyambisa mu kufumba capati, amandaazi n'ebirala. Prestige ali mu bipimo ebyenjawulo era asangibwa mu supermarkets ez'enjawulo okwetooloola eggwanga. Honorable Mpi yalumalirize mufundikire ne omulogo. Okumaliza kwange ngamba nti buli kibuuzo kye baateeka ku questionnaire kiyina omugaso era ebyanikulo by'ekibuuzo ekyo byetaaga okutwalibwa nti bikulu nnyo. Tewaliwo kye bateeka ku questionnaire nga gavumenti erina nsonga lwaki yakiteekako. Ate okupulaningira abantu bonna osinziira ku ebyo ebiba bivudde mu kulonda mu kubala abantu. Njagala kusembyayo kikwata ku bantu bange abaliko obulemu. Nga bwe nkugambye nti mbadde ngezaako wano okutunuulira buli wamu ebiraga tebinnaba kunsanyusa naye tujja kwongera okubitunuulira ne bannange ne mwamumikiza ayongere otutangazaamu naye tulowooza nti ekifaananyi kye twandibadde tulaba ng'abaliko obulemu si kyekifaananyi kye tulaba muno. Naye ekyessanyu kye nagambye nti ekitongole kya UNICEF kyatuwaayo grant era bose yeegirina omwaka guno ondowooza ogutandika tugenda kwekolera census ey'abantu abaliko obulemu yennyini tugitegeere kubanga toyina ngeri gy'osobola kuba planningira. Bano baminsi bambi buli kaseera bantawanya basaba bugaali basaba mutuweeyo bugaali tuweeyo emiggo tukole eki naye tetumanyi bantu beetaaga bugaali mu Uganda bali bameka abeetaaga emiggo bali bameka. Kati ebintu ebyo tubigenda mu details tusobola otuyamba okuplanningira abantu baffe mu mbeera esinga obulungi. Ensonga eno debate ojja gikomyawo wano nkulu. Tumaze n'okusoma lipooti eno. Okusoma lipooti yokka eneyo engabanira ya national cake n'eggwanga likolebwa litya. Kenya bagenda ogitegeera bamala kwetema bijambiya ne bagaana naye bannange omuntu omu mu kalanjini bw'atufuga emyaka gino gyonna kikyamu. Gavumenti ebeera yaki yakutunulira bina engeri formula gye babeera nayo tujja kutuuka nga tumaze kuba kati ono yakatufuga emyaka 4 gye tukabala 37 oba 38 naye kuno oba okoze baseline survey n'okola study n'ogamba nti naye eggwanga litambudde lyesulise litya. Awo toyagala kumanyaawo kubanga gavumenti ye biggest employer mu nsi yonna. Gavumenti yesinga okugaba emirimu. Kakati weebuuza nti naye mu mirimu kino engaba gye gigabanyizibwamu gigabanyizibwa kyenkanyi mu tribes zonna 65 eza Uganda ng'otandise n'ejjommaje n'otandika kati ejjommaje gyokka. Uganda tulina bajjenno bameka abatali mu famire emu nemubanga mulimu bajjenno 4 famire emu abajjuvu mbuliraayo jjenno owa Buganda nti ali maje yali Katumba kati ali mu binnya bya nguudo bakayimba gye bali nga jjenno kakayimba yawumudde sebo ali meja jjenno bakamusibula abadde na meja jjenno si foster jjenno njagala tusita actually njagala foster jjenno foster jjenno Katumba taliyo kale mu bakyoli bameka abaliyo mu basoga bameka abaliyo eri eggwanga libafu
bwe tunatandika tulifuna because of statistics. Kikulu nnyo nti millions omusanvu nga tezirina foster general. Boloze ekyo si kikulu nnyo. Millions omusanvu mu ggwanga. Kenya oyinza okikkiriza ne kibeerawo. Kakati mu scholarship singa maliriza. Kubanga ebyo bintu bikulu. Abafunye scholarship ezeva mu state house babuuze bali bameka abanga tribes ezenjawulo. Tetulina right nafu kusomera ku sente za Uganda. Abagenza basomya amafuta bamanyi kati mu petroleum era abagenda kubeera mirime misava eggwanga linafuwa nnyo bwe mutandika mwete mutunulira mu ebyo temutunulira mu bino webale ddala ampuliriza obubaka bwammwe mbulaba bungi nnyo wano Katongole Ronald yagambye nti programu ya leero ennyomedde nnyo abatukulembera n'abateekerateekera eggwanga balabika babuusabuusa bye balaba mu ggwanga ate nga bye bituufu. John Sali naga nti Honorable Sebunya yaliose n'akigwako kati ategedde bannansi abasiiba nga babbinkana n'ebitongole ebirala nga poliisi traffic naawe ekyokulabirako nti ku Jinja Road naye tebabuuza ggwanga oliriza obubaka ate nti ku Jinja Road waliwo akatemerero wakati wa Lugazi ne Mabira. Traffic ekulindira awo kilomita eringa emu tekuli kabonero konna ka luguudo kakulaga naye bw'oyisa bakukwata bwobabuuza nti bwobabuuza baddamu kimu nti teeka gwegenda mu kooti naga nti n'olwekyo kyewalabye bwe kyebayitamu ekyanegolo ezo zenkola embi abantu Honorable Dr. Michael Lulume Bayiga agambye nti okututegeeza obungi bw'abantu okusinziira ku mawanga gaabwe kigendereddwamu ki abuze ekibuuzo ate n'akiddamu naga nti bayagadde amawanga gatandika okuvuganya mu kuzaala bayagadde okuteekeratwekerwa kusinziire ku bungi bw'abantu mu mawanga gaabwe bino byonna ansa yaziddamu bayagadde kutwoleka nti abakendedde mu bungi mu myaka 10 abafudde nnyo bavudde mu ggwanga ki bakozesezza nnyo family planning n'olwekyo tebakyazaala nnyo. Agambye nti abanyankole beeyongedde akakadde kalamba abali obukadde obusatu kati bali mbona bakikoze batya ate nga Uganda si be basinga okuzaala. Ekyo kibuuzo kya Dr. Bayiga agambye nti abasoga abasinga okuzaala mu Uganda yonna kijja kitya ng'ate mu myaka 10 beeyongeddeko abantu 7,500 gyokka. Lwaki Kampala bagibalira bweru wa Buganda? Kwe kugamba okubeera ekibuga ekikulu kikujjako okubeera mu Buganda oba waliwo abantu abatalina ggwanga abasangibwamu. Naga nti nalabye obukadde 9 obw'abantu abayitiddwa others njagala batuwa olukalala lw'amawanga ago n'omuwendo gw'abantu buli ggwanga eryo abazuuliddwa mwabo abali others. Naga nti nze ndaba bannaffe bakoze kwejjako era babadde balowooza nti tetuubikube mu ttooki. Kati nze njagala kumanya mu Buganda mulimu abantu bameka, mu bukiikakkono mulimu abantu bameka, mu bukiikaddyo mulimu abantu bameka, ebuvanjuba mulimu bameka, ate bugwanjuba bo bameka. Sirowooza nti okumanya amawanga kyekikulu wazira obungi bw'abantu kyekikulu. Naga nti kikulu nnyo okumanya obungi bw'abantu mu mawanga gaabwe for equity mu kugabanya national cake oba oli awo ne mu byenzikiriza naye mu bya general consideration ey'enkulaakulana agambye nti enzikiriza n'amawanga alaba bireeta kitono. Halo wanje sebo nenkoba kakubiriza obulungi pulogulamu erinnya nze Kabonge Beni mbeera Busolo mu Gomba Sazi Godfrey Mbaka wange abakulu abo bandabire nsebaza okutematema ensonga nga bwe baziraba. Ekyamazima mwogedde ku nsonga nnyingi naye ensonga ya census nze ndi ssente w'abavubuka ku kyalo ky'e Busolo ne ku muluka gw'Empogo. Ekyamazima nze abantu bangi abataabalibwa naye nze ku mutendera gw'endiko ogw'abavubuka abantu bajja bangi nze siwandiisiddwa ssentebe nze siwandiisiddwa empaka ekisoboka mu levo yange okulaba nga bawandiisibwa naye ng'emivuyo gyali miyitirivu omukulu agenze n'abuuza nti abantu yagendanga nga ye bamubala nga balala baweta amakoona. Bannayuganda tebakyalaba mugaso gubalibwa kubanga bamaze ebbanga nga babalibwa ebintu tebikyuka. Nze Kabonge Wabale nnyo Jumba Rashidi alibukoma nsimbi agensaba bumaali akimenyawo kyagambye nti ababala abantu twali bakibogwe
abamu tuli bakugu mu kompyuta ne mu byokunganya data nti ekirala ebibuuzo byali 108 ku buli muntu abamu bagambanga nti mu kifo kya yes olw'okwewala ebibuuzo ebiddako abantu bagaananga naga nti ekyo kiyinza okuddamu ekyabumaali kyabuuza ku kyobulemu ampuliriza katukomewo abalunzi b'enkoko tubeebaza naye amagoba temufuna matono nnyo olw'obuseere bw'emmere y'enkoko kati okufunamu nkwanjulira akalungo masala broiler concentrate kali mu bbeeyi nsaamusaamu ng'ate kakuza mangu enkoko ate nga n'omutindo gwa waggulu ddala omwezi gumu enkoko ng'otwala mu katale gwe toyagala nkoko efuna omuwulo ogwegasa mu kiseera ekitono bwe kityo abasuubuzi masala broiler concentrate mumusange ku container village Juba Plaza room B008 ate gw'omulunzi masala broiler concentrate musange maduuka gonna ageesigika agatunda ebyobulunzi wonna mu ggwanga ebisingawo okuva ku 0735556 buli lw'oliisa enkoko emmere nga ya buseere kisala magoba ago n'olwekyo weekwate masala broiler concentrate. Ku mulembe guno abantu bazimba mu ngeri ya sambala n'ebizimbisibwa ebitali bya mutindo by'ebizimbe ebigwa ne bitta abantu buli kaseera. Lweza Clays feffe kabalina ebintu ebigumu okuzaama ebyokuzimbisa n'okusereka ebiva mu bbumba eryaffe erya wano amategula max pans omumooli partition blocks floor tiles n'ebirala bingi. Tusange ku Entebbe Road mailo 7 zokka essimu 0779 655 664. Lweza Clays. Osobeddwa business tetambula amagezi gakwesibye olina business mpya obeeruddewo eganya okukula. CBS FM mu nkola ye y'okuddiza abawuliriza okusembeza radio mu bantu n'okukwanaganya atunda n'omuguzi ezza okukusaggulira bakasitoma beeyiwe mu bungi mu kifo kyo anti egenda kukolera programu zaayo awo wennyini mu bizinensi yo ng'eziweerezebwa butereevu ku mpewo. Olina restauranti baala woteeri oba kifo kisanyukirwamu kuba ku noti 774 25 31 31 oba noti 7 noti 4 8 11 16 weyunge ku mukisa guno. Studio tuzisitudde ne tuzireetera ddalawo mu bizinensi yo. Programu zonna tuziweererezaawo obutereevu bya bufuzi bya mizannyo byonna mu kifo kyo. Olwo bizinensi yo tugyongere vibe. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza tuli mu kitundu ekisembayo. Halo katunoonya omulalo badde tuliredde. Halo kale sebo mufunza bw'ekitalo nzemugerwa makanika wa Toyota Mundiba ndi mu kibuga kya Lukwago Lulovulo ewanyina embaka wange nezikiziganya n'omulodi nti bwe kibanga omusiraamu asobola okuzunguzanga omuntu omu ne bakwata abasiraamu kumpya emitwalo ebiri awo kiziganya nakyo nti omusiraamu buli baletera ekyokubiri kodi wano yakolanga emisango agamuyeekera yete banoonyangayo muntu kyona ikata kodi njono twaigira kodi awoliwo okubola tefunika nakyo mu mirimu gya Uganda omuntu omu wanaaba n'emirimu 5 10 nate mukulu ninga abantu basomeka ina yadde mulimu lwaki eggwanga eritambuza obulungi emirimu togamba nti onaakola ebiri onaatasoze naye tugule gumu mulimu politician mu byobufuzi. tukutegedde bulungi. Halo amanya yenze promota tamale okusooka dokitaali munnyonnyodde ensonga nembawo ensonga zange nti lwaki siwagira gavumenti ya Museveni ensonga ziri 3 ensonga esookerwako musosoze mu mawanga temusobola kukyogerako ekyo ensonga ey'okubiri kweyagaliza famire emu bikwatagana bitya ne census nkutadde kakoma mu studio tuwombe Haji Bumali ntandise nabo. Dr. Kazibwe nze njagala kugamba okusookera ddala okuwa obwennyamivu bwange n'okwewuunya emisinde Dr. Mukiza gye yafubutukiddemu okufulumya ebintu bino. Wanda byagala mwaka gujja bamuwa kale paka waakiri December yanditutta obudde n'akola analysis ne kati uyo mwennyini akugambye nti ebyakyoli simanyi ne Bugisu nti waliwo mistake twagala journalizing. Njagala kumugamba kutiko kiteeka ku record nti n'ebyabaliko obulemu byonna birimu ebizibu
abaliko obulemu mu census eri ne survey Ministry of Gender be yakola byatuwa 12.6 waliwo survey endala eyakolebwa etuwa 11.7%. kakati eno census yakoleddwa nga wayise n'emyaka 10 egamba nti abaliko obulemu mu Uganda bali ebitundu 5 n'obutundu ng'egasse bonna n'egattamu nammwe abambala obwambazi ga lubindi ate ayambala bwambazi ga lubindi ate bonna naye bagatta ate era nereeta gundi eya 5%. kyokka ng'endala zibadde ziraga egundi nkuwa ekyokulabirako no mbadde ntunuulira balaze nti abantu balito people be bantu abefananyiriza abampi sagala kozesa kigambo omanyi tu abefananyiriza sagala byogere naye abampi nti basinga abantu abayina polio abayatema waka amaguru abayina obulemu buno obulabibwako bw'obugaali obwaki kakati aba balito persons ogambo tyati basinga ate bali tebaliyo nakuwadde ekirala wali nga njogera nti abantu baffe abadeefu abatawulira bangi nnyo tosobola kuŋŋana nti bali emitwalo 3 abamuzibe toyinza kuŋŋana nti bali emitwalo 3 abo bantu bangi nnyo kubanga gundi tuzikoze emirundi n'emirundi n'olwekyo ku saidi ya disability tetuyina na kimu kyetufunye yadde era tetuyina kyetufunye mu census mpozi ng'agamba nti yapakuse nga wakkiriza ebyakyoli nti agenda kwetereza atuwa ekifaananyi ekituufu naye bwe kiba kyekino ffe tetuyinaamu given the population increase engeri population gyeyongedde tayinza kulowooza nti interpretation eri nti abalina obulemu tebeyongera ku speed ya population nga bwe generally bwe yenkurizinga nti 5% eyinza okuba nene ekyo mwami Sebunya onayimba Sebunya kanchukuddemu ekyokweyongera nyinza okukkiriza soko osirike ekyokweyongera nyinza okukkiriza nti bayinza obuteeyongera naye kyoyagala okuŋŋamba nti ebitundu biri byonna byonna okuva ku 12% bafudde bonna ne baggwamu mu Uganda ate n'okweyongera accident omuwendo gwe guleese togumanya nkugambye nti mu census muno baddidde abantu nga bwolaba Dr. Kazibwe nga talaba amaaso ge bano abagaalubindi baga sikyalaba bulungi sikyasoma bulungi mwenna abali wano Lord Mayor Musibambi mwenna muli mu level emu baliko obulemu ate namba ne bagissa wansi kisoboka twetaaga okwongera tulina time nene okwanalizinga census eno netumanya ebifo ebigirimu tugenda otuuka ku census eno eddako myaka 10 nga we have improved nga n'ebikulu tubyaisolatinze ebituzze emabega omulonde nga tumaliriza naye Sebunya olw'olumu tokkiriza nti kino kifu nowenaalemu munno bwakugambye mpindi nagamba bannange mulimu ebibuuzo ebyali academic obeera okudefendinga kintu mulimu ebifo ebijja kino ekintu njagala tukkirize nti census yaganye njagala tukkirize era bino byonna bagenda kukola adjustments bacollecting oba byakyoli oba byabana aba persons with disabilities oba ebyo izo zonna naye tebigenda kutereeza kintu kino ekintu kiwayogedde kikulu nnyo mukulu Sebunya era nze kinkoledde amakulu yabadde naye kiva kuki n'agamba nti goodwill mu Uganda tewakyali so mwina sinakutegedde bulungi ate tokomawa abantu bakoowu abantu bakoowu ne census tebagira bamulamwa era kiva abasinga tebagijjumbira abamu bye tuteesa kansembeyo kino gye natandikidde ekiteezi okusaba parliament mpindi oli wano tuula kukosase honorable Nsibambi waali muganda ngeseggo naawulira chairperson w'akakiiko mutuyambe mufulumye ripooti y'ekiteezi tusobole okuteekerateekera abantu b'ekiteezi wiiki ejja lunaku muveko obwo obuswazi simanya bu miliyoni 2 abantu tubateekereteekere tukole plan entuufu naffe okuteekerateekera kasasiro okuvaamu amasanyalaze n'ebirala sebo ekyo nzikiriza kasemba yaka PFF bamemba ba FDC Katonga
bambita biddamu mukwatako FDC abatulaka kitebe katonga ku Monday mujje tubanjulira amawulire agavudde mu Electoral Commission ensonga za PFF era nawawe tutandikira ddala ab'ekibuga Kampala mwennawe muli bakiya persons baffe mukubirize buli omu wali aje aberewo Uganda Matters Hospital Rubaga ngina kuzo mwezi 17 eddwaliro lya Archbishop yali muteekateeka era mugenyi waffe omukulu 17 meza mujugule ya milioni 3 n'emitwalo 3 Ssaabasajja Kabaka wangaali akange katono nnyo APFF abagaliza emirembe bagende Dr. Kaziwa katono nnyo nze nkiddamu era siwagira kukwata ssente zaffe kuddamu kubala bantu ndi ku budget committee ne zino ssente zaava walala tulina priority areas ebintu ebitulina okuteekamu ssente abantu bebakola ki bebaagala bw'oba gw'olowooza walumwa olw'eddiini olw'eggwanga lyo tulina tusobola okuterereza ebyo nyinaffe ssente twebale tulabe omulamu aje gulaga omulama gulina kutunulya kuteeka mmere ku mmeeza ekyabale bate kyawufu n'abakyala ekyafamativa n'abavubuka n'ebino ebyamawanga n'eddiini bannange tuveeyo tubulire emmere ku mmeeza nabintu bitambula census endala eneeterera bano tebalina busobozi gavumenti eno kukola census egitereeze okujjawo okubawa ssente balye ava mu maka ga kewayi tojja kunjijja mu ggwanga